Beat Farmer. Chenda mukaga katonyeze 3 Kampala. Nechenda mukatonyeze 0 Masaka. Amawulire gakusomera Daudi Zirimala. Gakakutusibwako White Star Magic Detergent. Sabuni wobunga tukuza. Mwasuze mutendo banafu abatuwuliriza essaawa ewezemu enkya ya leero kadde kamuwulire ku Beat FM omusominze Zirimala Daudi. Bannakyewa abakulembeddemu kaweefube okulwanyisa obutabanguko obutusibwa ku bakyala n'abawala balaze nyiiko olw'omuwendo gw'abawala n'abakyala abayise mu kutulugunyizibwa okutagambika mu biseera eby'omuggalo gwa COVID-19. Bannakyewa bano abakulira wansi wa Domestic Violence Act Coalition batongozza kaweefube ennaku 16 ez'okulwanyisa obutabanguko obwesigama ku kikula ky'omuntu okusinziira ku Carol Shemeri okuva mu Center for Domestic Violence Prevention CDVIP. Omulamwa gw'omwaka guno gutunuulidde nnyo embeera y'abaana abawala ennungi n'okubakuuma. Okusinziira ku biwandiiko bya poliisi mu Kampala mukka, abawala abasoba mu 500 be baatuusibwako obuliisamaanyi wakati w'omwezi ogwokuna n'ogw'omusanvu. Ate Kitigumu, Ng'ola, Kyengegwa, Kasese, Lyantonde abawala abasoba mu 2372 baafuna embuto nga kino kyava kutuusibwako buliisamaanyi. Akwatidde ekibiina ekya NRM bendera kuba President Yoweri Buhawulwa Museveni alabudde abakulembeze mu bitundu by'e Bugisu okwewalira ddala enkola ey'okusoosowaza amawanga n'eddiini. Ng'ayogera mu lukuŋŋaana lw'abakulembeze ba NRM mu kitundu kino ku ssomero lya Mbale SS, Museveni agambye nti abakulembeze basaanye okutunuulira abantu engeri gye bakolamu emirimu so si wa gye bava nga tebannabaweereza. Museveni agambye nti ekyaleeta NRM kwe kukomya ebikolwa eby'okusosola amawanga n'eddiini, bw'ategeeza nti abakulembeze abamu bakulembeza nnyo eddiini, amawanga n'ebirala ng'olwo tebannawa muntu yenna mulimu, ekiviiriddeko ebitundu ebimu okufiirwa abakulembeze abalina ebitone ebiyinza okubakulaakulanya. Minisita omubeezi owa Microfinance Aruna Kyeyune Kasolo avumiridde enkwata abakwasisa amateeka mu KCCA gye bakwatamu abasuubuzi abatundira ku mbalaza za Kampala. Abakwasisa amateeka mu KCCA bamanyiddwa nnyo mu kutulugunya abasuubuzi naddala abatembeeyi, era bangi bafudde n'okufa olw'embeera bateekebwako bakanyama bano aba KCCA. Kati Minisita Kasolo agamba nti ajja kusomesa abantu ku ngeri gye basobola kutumbulamu byanfuna nakwekulaakulanya ate abakwasisa amateeka mu KCCA bajje bajungululire ebyo byonna byasomesezza nga kwata abasuubuzi. Kimanyikiddwa nti abakesisi bateekeddwa okukuuma emmali y'abasuubuzi nga bakwatiddwa, bula kino si bwe kiri. Ekintu Minisita Kasolo kyagambye nti bano bateekeddwa kukuuma bukuumi emmali y'abasuubuzi oluvannyuma ne basasula engassi ne baddizibwa emmali yaabwe. Ekitongole kya poliisi kitonzeewo ekibiina ekyenjawulo ekigenda okuyiga abakozesa emikutu migattabantu okukuuma omuliro mu bantu, okulumbagana abaduumizi ba poliisi be bavunaana okukwata n'okulemesa enkuŋŋaana za kampeyini z'abeesimbyewo be bawagira. Ssekamu wa poliisi mu ggwanga Fred Nanga agamba nti bazudde ebifaananyi ku mikutu migattabantu nga biteereddwayo abantu ab'enjawulo n'ekigendererwa ekilaga wa abo abantu abadumira ebikwekweto bino wagye basula ne bibakwatako okusobola okubatuusaako obulabe. Enanga agambye nti ebikolwa eby'ekikanga kino biteeka obulamu bw'abaserikale baabwe mu matiga n'abantu ab'omu maka gaabwe, kwe kusalawo okuyiga abantu bano abakulemberamu ebikolwa eby'ekikanga kino era bikomezebwe. Ab'ebyokwerinda bakkiriza akwatidde ekibiina ekya NUP bendera kuba President Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine okuba olukuŋŋaana lwe olwa kampeyini mu disitulikiti y'e Kagadi. Omubaka wa President mu disitulikiti y'e Kagadi RDC Lilian Luteraho ategeeza nti Kyagulanyi waakwanirizibwa abaserikale ba poliisi ku lutindo lw'e Muziizi n'oluvannyuma aweebwe eddakiika 3 okuwuubira ku bawagizi be mu tawuni ey'e Muholo, ate yeeyongereyo ku ssomero lya Kagadi Model Primary School wagenda okuba olukuŋŋaana. RDC Luteraho alabudde abatuuze b'e Kagadi okwewala okukyamuukirira ennyo okuyinza okubaviira okumenya ebiragiro by'okutangira COVID-19 n'amateeka g'ebyokulonda mu kukuba campaign. Kyagulanyi leero asuubirwa mu disitulikiti okuli Kagadi, Kakumiro, Hoima awamu ne Kibaale. Bannaffe bwegati gabadde amawulire ag'essaawa eno, tuddingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala. Tova ku Beat FM, nze Zirimala Daudi. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 Beat Farmer, ekintabuli ky'omuziki gakutuusiddwako White Star Magic Detergent, sabuni w'obuwunga atukuza. Entebereza y'obudde ku 96.3 Beat Farmer, ekintabuli ky'omuziki. Bannaluweero, Bannakaseke, Bannakasongola mwe bali kwekumira ku kintabule ky'omuziki. Enkuba akakuba katuuka bulungi eyo mujje bale gye mutuusaako engalo n'ekikulu kya benna tukole tutya tulime tutabukire mu nnimiro sobola okuba nga ate tufuna emmere gye tulya wamu ate ne gitufunamu akasente. Katulabe ekitundu kyammwe ekyeruweero, ekyennakaseke, ekyennakasongola kinaasiiba kitya kumakya kijja kuba kya kiddedde. Tusubireko enkuba ejja okuba entonotono naye ate n'olweggulo ekiddedde nakyo tusuubira tubaagaliza olunaku olungi.